Ennaku zino waliwo abagamba nti eno Uganda okaaba bw'oseka, kubanga buli kimu kiri kifuula nnenge. Obwenkanya mu kkooti obwo bwo tebukyaliwo. Poliisi basobola okukuyungako ekisango kyonna kyonna ewatali kubuuza nti poliisi ekutaase, babuuze nti ono mumwagaza ki, ddala omusango gwo gye guli, ffe tujja kuwandiika mu fayiro yaffe omusango gufaanaganako bwe gutyo. Naye bino byonna waliwo ensonga lwaki, naye nga ky'oba omanya nti gye buvuddeko nnaku 2 ng'emabega bwe zityo, mukyala wa Sheriff Najja, ono nga personal aid, muyambi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, Sheriff Najja twafuna ku mawulire nti mukyala we abantu abatategeerekeka, newankubadde waliwo omu gwe bagamba gwe baali basonzeeko nga akolera mu Ndeeba awo adiiringamu pikipiki enzibe, nga bamumanya abantu era bamwogerako nti ye yajja n'akonkona ku geeti, kati ye twamutegeera. Naye ng'omukyala ono yajja n'awambibwa, bannaffe batera otugamba ko tekuba kuwamba, ebeera arrest, babeera bamukutte bukwasi. Naye jjukira nti Nattabye Fauzia mukyala wa Don Sheriff bwe yakwatibwa, kaweefube ow'okubeera nga bamunoonya bamufune, kumpi essuubi libadde liwedde nawo, kubanga jjukira nti baawandiika balooya nga basaba kkooti eteeke enninga ku CDF, Attorney General, IGP Byakagaba bamuleete oba mufu bamulamu. Ne bagamba tebamulina, ne bagamba nti tebakola ki, tebamulina. Naye simanyi oba tewaliwo tteeka wakati bwe wabawo ekiwandiiko ng'ekyo kye basobola okuteekawo nti bamuleete oba mulamu oba mufu, nti enziramu nti bo basobola okuddamu reluctantly nga bwe baagala, nti ate tumulira tetubimanyi, ate enkeera ne bamuleeta ne watabaawo kikolebwa. Nze badde nsuubira okuba nti ekintu ekyo kyali badde kitambulirako ebibonerezo. Kati mu Uganda empya nti omuntu okubeera CDF, omuntu okubeera inspector, okubeera IGP, okubeera Attorney General, kitegeeza nti ansa yonna gy'owa olina okubeera ng'oli very careful, kubanga singa omala gawa ansa enkeera ne tulaba otherwise, wandibaddewo ekikolebwa mu mateeka. That is mu Uganda empya nti omuntu oyo tebamulonze lwakuba mutabani wa Museveni, mutabani wa President, olw'okuba alina akakwate wa Luganda ku gundi, olw'okubanga baamuleeta mu poliisi kutulugunya bantu, kukuuma ntebe. Kati nga buli omu aliwo ku merit, kiba kitegeeza nti olina okubeera answerable ku buli kintu kyonna ekibawo, nti wadde ansa ng'eyo ate nja ne kizuulibwa nti wuuno bamuleese, kiza IGP nnyonnyola. Kitegeeza nti kigero kigenda kukosa kinene nnyo nnyo. Kakati omukyalo ono bw'atyo yaleeteddwa mu kkooti, era nga omusango gwe bamuvunaana mbu okukozesa simu kaadi etali registered mu mannya ge, ng'eri registered mu mannya g'omuntu omulala, gwe musango gwe baali bamuvunaana. Fauzia wa myaka 31 era nga mukyala munna bizinesi, era nga mutuuze e Rutete, Kasangati Town Council, Wakiso District, nga 17 April 2026 lwe baamuleeta mu kkooti, era nga wali ku Kawempe Police Station omusango we gubadde bwe baguregisteringa. Kati okusinziira ku mpapula kwe bamuvunaanira oba charge documents, kigambibwa okuba nti ono mbu yamenya etteeka 29 Kawaida akasooka,
erya Interception of Communications Regulations 2023 era nga oludda oluwaabi lugamba nti wakati wa January ne March 2026 mu Kawempe Division Fauzia yakozesa SIM card nga eri mu mannya malala mu identity y'omuntu omulala era mbunaabaako WhatsApp calls mbu yakuba amasimu ng'akozesa WhatsApp ze yakola era nga bagamba nti essimu zino ze yakola zaakozesebwa okubeera nga zitiisatiisa omuntu omulala. Omukyalo ono bamuyita Nagasha Zifa mbu gwe yali atiisatiisa Nagasha Zifa siyinza kugamba nti waggwanga bwe riti naye mbu ye Nagasha Zifa. Ekigendererwa mbu kyali kya kumutiisatiisa. Kati oluvannyuma ne bamuleeta mu maaso g'omulamuzi e Kawempe ku lunaku olwa Mande era nga balooya be baatutegeeza nti abadde amaze ennaku 35 mu detention ng'ali eyo teri amanyi gy'ali era nga bamukola byonna bye bakola ki bye baagala. Kakati legal team nga ekulemberwamu akuwulira ebyamateeka mu NUP head of legal akulira ebyamateeka mu NUP ono bamuyita Erotu Jonathan yali yateekayo habeas corpus application teekayo ekiwandiiko ekya habeas corpus mu kooti nga awakanya omukyalo ono okubeera nti asibiddwa mu ngeri etategeerekeka. Kati ekiwandiiko kino nga kooti erina okubeera ng'ekikozesa okubeera ng'eteeka enninga ku bitongole byonna ebikuuma ddembe nti bamuleete mulamu bamufu. Kakati kooti bwetyo yamuzizza ku rimanda mu kkomera ery'e Kasangati era nga eno jjukira kati tutegedde ekkomera waali luli tetubadde tutumanyi waali naye kati bamutadde mu Kasangati prisons era ng'eno gy'agenda okubeera mu custody paka lwanaddamu okulabikako mu kkooti May 5, 2026 mwezi gw'okutaano nga 5. Kati omusawo guno abantu bagutunuulidde nnyo era nga abantu beebuuza ddala charge sheet eno oba omusango oguvunaanibwa omukyalo ono Fauzia ddala omusango guno mutuufu engeri gye baguginzeemu ebigukwatako n'omukyalo ono gwe bagamba nti yakubira amasimu Nagasha Zifa yaani Nagasha Zifa yaani kale kwegamba kubanga ebintu wano e Uganda bikolebwa bwe bityo mu ngeri etategeerekeka ne weesanga nga munnange bakusibye. Kati poliisi tenaba kubeerawo komenti gyetuwa ensonga eno okunoonyereza kukyagenda mu maaso bakyayongera mbu okunoonyereza kuba babeera mu kukola kunoonyereza bo naye nga okusinziira ku kiriwo nti ye yazuuka gy'abadde tetumanyiiyo kubanga ebitongole ebikuumaddembe byonna byamwegaana ti tebimumanyi tebimulabangako era si bye byakola operation eyo. Kati Uganda awo bw'otunuulira abantu abajja okumukwata bali muleeya bulungi nnyo era ne bamutwala ne bamuka gye bamuteeka. Kati the fact nti alabise waabadde nga n'omusango weeguli ogumuvunaanibwa kiba kitegeeza nti okumukwata yali pulaani naye pulaani gye nsuubira okuba nti baali baagala okubeera nga bamukompeeringa nga bwe baagala okukola Robert Kyagulanyi Ssentamu kikyomanyi nyoze bamubuuza kikyomanyi ku bbaawo osobola okukwatagana naffe n'obeera ng'otubuulira ffe tujja kukola ki tujja kukulabirira tuyinza n'okufunira omusajja asinga oyo abasajja basobola okukyogera tusobola okufunira omusajja kwe kati tumanyi bannyinaffe abo ne bwe babeera eyo
biki bye bayitamu kubanga tebasobola tubuulira kawonvu na kagga. Naye ng'abasajja abo si bantu yadde. Naye eky'omukisa omulungi nti obulamu bwe bugagga bw'atyo mwannyinaze Natabi Fauzia mukyala wa Don Sherif najja kasita yalabise era at least bamanyi we batandikira, bakimanyi bulungi nnyo wawaali Kasangati prisons kati saawa eno gyali avudde mu obscurity gy'abadde ali nga tetumanyi, naye kati ali wano we tusobola okubeera nga tukola ki, tusobola okubeera nga tumulabira. Kirungi nti mulamu kati tusobola tebamukubye gayiso, kubanga bw'ogaana bakkuba agayiso era ogenda okulaba nga ebbanga munnange eriyitawo oyongera kunafuwa, kuba bano bo tebalina yadde kye batwetaaza, batulaba nga biyenje kufuuyira bufuuyizi ddumu tufe. Awo nno waliwo ensonga awo lumu nja kujja nga maze okulya wano emimmonde ne vakedo, nga nja kuba amaze okulya akatogo nga ntaddemu kaamulali kandeetera okwogera ebintu ebimu kati engeri munnange gye sikubwa oteekamu kaamulali, kale oba okunywa kaawa nembeera haayi naye nga kibi mawulire mabi, naye ag'essanyu nti yalabise era waali at least tumanyi we tuyinza okumusanga era n'okumukyalirako.